Wenguko tukirire owachi tugende tulinde omukulu nayitewo amutango tulina amasonaze tulange walala tuduke tugende. Alright, we tulina abakulu bano abamukono municipality bano bakama bange twe tulinabo olunaku olwaleero tubakubiriza okugenda okulonda abannakatale. Genda olonde gw'owulira gw'oyagala lunaku lwaleero. Buli department tutaddewo omulonde essa bagala bana abajja n'akaveera nga bagala zirole zibajibwe kwate basobola wetegese okulonda bagala zirole tebalina kye balina yadde idea yang kena betul. Voters abali mu department eno bebano bali bawo Rita ajje muteekako stand ekikiri bakiti tebategedde abantu balwalaga Madam point eri bwete bali wako Rita y'omu ku namba emu alina omudaala muno number 1 tebategedde nti oli wakoze akyali sikatali lisi bw'obwenyini sikowagimba anti webali oli mutuufu ajoyo tumuleke ne tubategedde Bosa Livingstone Bosa Madam, Makati Master, azambe ya muwati, anangi zabaruzi. And you must be nga mu department eyo obadde obeera security n'empoza Uliriza madam. n'ebitabo byammwe mwe mwali mpaka ennyini. Uliriza madam. Nakuyambeko uliriza. Bwe muba mwagala okulonda sente. Sokosirike abantu bebampa wano ndaba muli bangi nnyo. Fresh fish abalina emidaala bali bantu 28 bokka. Sorukakane. Batutwale mu municipal Musi. Sorukakane.
balonda wewe mlonda kwa department ya nyanja wa mmere bana jamani wa kujua wanaenda wangoza mbele kwa kusikia balonda kitela kwa saba saba kana baita district weda ya basunguzwa na baine bidala twagala bibiri twagala basubuzi bibiri baine kuona ukabali twagala bibiri obuzibuliwa Lusambu mukugamba mutaba kabiri mu munana be balonda be balina bidala naye bakumata mu myaka 16 bakala bayese mundu ne bagamba we wanajanga wo musajja
one of the two should be both of them can be led but one of the two muchonti abakazi basobola okujanga babiri abantu bakatale kibalina ono ayogera kino n'ayogera kino n'ayogera katale kitino tufuniramu buli omu anoonya bibye buli omu akatanoonya kulya buli omu kufuna olooza kiki enkalala edda abantu abamu baafa nadda emyaka ameka bw'ogenda kutegeka kulonda togambye nti no bannange toyise bantu bale mujje tuze enkalala obujja tujjemu abaafa edda oleese ekintu mutulonde kitegeeza akatale kalamba gino emidala giri emidala makumi ameka 25 ekyo essaawa zino abagenda okulonda ku lukalala babasomye kuliko bana kuliko abantu bana naye emidala giri 24 essaawa zino n'abamu baafadda tebasobola kugamba nti bannange enkalala bwebanga abantu tukomewo tuteekemu abapya kati essaawa zino omukulembeze omu abakulembeze babiri bagenda kulondebwa abantu bana wano mukatale sente omulugube okulya buli omu walaba wayitira okulya buli omu wagenda kati bagenza okuwandiisa emitwalo 5 okuwandiisa bakansalazi n'abalala ababaddira bavayisi emitwalo era bazisasudde omukyala eyabadde mu ofiisi abakulu be batuweereza okuva ku kansu era n'empapula tuzirina n'obujulizi tubulina n'emikono n'abasayininzi ekiyumba kino kyazimbibwa nga kirina okubeeramu amazzi, kirina okubeeramu amasannyalaze, kirina okubeeramu byonna nga ebintu bino byakola emyezi emeka. Essaawa zino n'abaaliwo foundation abaabitandikawo baavaawo. Naye kati tugenda naye bwe batuleetera bakulembeze bapya bo be baagala onalondera lwaki baleeta abasirikale
Gracias.
era nkomyewo mu bantu Divas tugen amae mugaba sese mugaba divas banye simbe kwa kansala ebenyanje mbisi yenzi kanyiza ne debane simbe naye mugabere kifejo kitwale mwaso olaba ekyo kubaja ko bukulembeze obwa wagulu kubero ndi ali baleka wana mwe bakina twala katale kamwe maso kanso ye nani wanga wadde space entebe punya cerita kali ye yakalonda n'owa Central Division ayiweebwa obuyinza mu Market Act okulonda. Nsaba kwebaza okusookera ddala nebaza the police Kankame Valley wabula mu Uganda yonna teri kulonda kyeyakiiko olw'emikuwa town council oba sub county mubeeramu ba representative betuva okulonda kati aba sections betulonze Okay, Vice ye Zalamba Joel. Chikeni abenkoko abakoko. Councillor Lumbe Ahmed. Vice Nafuka Leila. Aba Councillor wabuye Senawulia Lawrence. ISM. Then Viceroy na Nalmas Olivier. Tomato
kansila waabwe ayisemu ye Nalukwago Maimuna, Vice Ganyana Specials Clothes engoyi bebali abali eri. Kansila waabwe ye Kitata Festo, Vice Nakazibwe Grace, kantini kano kawombe naye tulonze kuba results tuziina. Vice tusainza okubalaba aba Salt TV mwebale kujja mu kulonda kwaffe okubaddewo olwaleero mu Kamevale Market Mukono Municipality. Era tulondeseza sections ez'enjawulo mu katale muno nga zetulondeseza ze zino mwe muli dry fish department, local food department, fresh fish department, Chakala department, fruits department, chicken department, tomato department, engoye oba clothes department, canteen department zezironze olwaleero. Era ne ba winners tuba declarinze okulonda kubadde kulungi, kugenze bulungi generally. Neyanza abanyambyeko mu kulonda kuno. Okusookera ddala neyanza abalonzi obulungi. Neyanza akakiiko k'ebyokulonda aka Mukono district. Neyanza police enyambye nnyo okutuwa keeping law and order. Neyanza ba agency abakoze nange enforcement officers okuva ku Central Division Mukono Municipal Council. Neyanza allocation committee yenkola nayo okubeerawo naffe kuba ffe twateekateeka. General okulonda kubadde kulungi, tekubaddeemu buvuyo, tekubaddeemu kubagana, tekubaddeemu kufa, byonna bigenze bulungi. Neyanza nammwe abamawulire abazze okapchalinga byetulonze tweyanzeege. Omala emyaka 2 tulonze leero nga 23 ogw'ekumi gujja kugwako wayise emyaka 2 sections okusinziira mu Market Act mukama waffe president yasayininga ekola kati mu Uganda baddemu balonde. So kwekokulonda nga bwe kugenze mu Kamevale Market Mukono district Mukono Municipal Council. Obubaka bwembawa nsaba tuwe bakakamu abalondeddwa. Nsaba tukulaakulanye abantu baffe mu sectioni zaabwe. Nsaba tubafuge bulungi. Nsaba tujjemu ebyobufuzi kuba biwedde, tutunulire okulaakulanya basuubuzi bannaffe mu sectioni zaabwe. Nsaba obufuzi muno obupya bubeeko bye tukyusaamu nga tuli wamu nabo. Mulimu ekizibu muno ekyokunywa omwenge obudde emisana gwandibadde gunywebwa ssaawa 11. Mulimu ekizibu ekyokuba ludo ekitali kituufu kuba akatale kakola mirimu. Nsaba tukyuseemu mu bufuzi obupya byonna tubitereeze. Nsaba mukuume security. Nsaba muddemu era mwongere okusasula security kuba yavaako kuuma ebintu byammwe, emaali yammwe n'amasannyalaze. Bwe bubaka bwe nnyinza obbawa ebyo tujja kubyogeranga nga bwe tujja mu meeting.